nga Pastor Biyungo yabagamba nti guno omwezi gwonna tuyina abagenyi ku Fuji mu mwezi gwonna gwabagenyi kwetala tuvako ono tuddako oli tuvako ono tuddako oli era nga byonna ebibadde bigenda mu maaso ku Fuji ndowooza mbadde mubiraba era omwezi okuva gwatandika tuli mu bagenyi twetala kati n'olunaku olw'eggulo tonight twafunye abagenyi ab'enjawulo twafunye Pastor Kasibante wamu ne mukyala we omulungi bano eno beba Destiny Matters ndowooza mubamanyi bulungi ani atabamanyi era nga ekkanisa yaabwe esangibwa eyo Mutundwe ono yazzeeko ku kkanisa ya Fuji n'abanga abigattako mu buweereza bunene bwe tulimu bannange omukwano ogwo Kristo byonna yabikola era yatugatta kyova olaba buli omu abeerako ne gwakyalirako ku nsonga y'okuweereza so ono yabadde ku Fuji mu lunaku olw'eggulo bingi ebyabaddeyo bamwaniriza mu ssanyu era naye n'atwetikira obubaka obulungi bwe njaga nate okubanga nkwako mu kaseera kano gw'ataabirabye oba gwe yabirabye nawe osobbyeyongeza ate wabeera wako kewamiisinzeemu kubanga tobeera ku live kuva eri paka eri nedda wabeera wako kuba wamiisinzeemu akatono kimba nate nzize nga nkuwa mu kaseera kano kkiriza nno mbikulekere byonna byabadde ku Fuji mu lunaku olw'eggulo nga baaniriza Pastor Kasibante Katonda akunkumirako njagalire obeere bulungi. It's life in Christ. Kwetunuulira muno omugambo ekigwe Maiko nja kukugoba kama ebazwe angambye bagenyi be babasumbuyeemu balabye be batalabanga bulijjo ddamu otunuulire muno mugambe ekigwe mugambe teleera 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 tonna teleera teleera tugatte engalo zaffe tukubireko Yesu waffe engalo ez'amaanyi nebaza Mukama olwaleero si lwe lwa bulijjo ate olwaleero togenda kusigala kyekimu mu linnya lya Mukama nebaza Katonda naye twongeremu Yesu engalo ez'amaanyi wamma abali wabweru mmwe muba mukikola abali wabweru mukubire Yesu affe engalo ez'amaanyi olwaleero si lwe lwa bulijjo tera nnyo gamba abantu nti wano we bakikutulira waliwo ekiteeka okutuka olw'empaka mu linnya lya Mukama tuli basanyufu olw'omwezi guno ogw'omunaana Mukama abadde atuwadde ekisa yatugamba abagenyi tuzze tutambula n'abagenyi n'olwaleero waliwo abagenyi ab'enjawulo abatulimu nga si be ba bulijjo era kyemmanyi togenda kufuna kya bulijjo waliwo ekipya mu linnya lya Mukama waffe ntwala okusiima n'okwebaza Musumba Kasibante n'omukyala mpeeredde omukisa bulijjo mulengera bulengezi ku mitimbagano kati mulabyeko ate era muteeredde ddala wenninaanye bwenti kaakati waliwo abaweereza ba Mukama b'obalengera ku mitimbagano n'ogamba ayi Mukama oyo wamuweekesa naye n'omala omunsembereza nange nangololerako omukono haleluya musajja si mutono era bw'ayingidde bwenti neŋŋamba nti nzikiriza ddala Mukama omuleese wano haleluya naye nebaza Mukama ku lw'omusajja wa Mukama yankubira dde amasimu nga nkutya neŋŋamba bannaye naagenda ntya naalabika ntya mu maaso ge nenteekayo okusaba kwange nti okujja gy'oli naawe mala kujja gye ndi akikoze haleluya akikoze atya naye nebaza Mukama ku lw'omulimu gw'akukozesa ku
lw'ensi yonna, ku lw'abantu ab'enjawulo, ku lwa pulogulaamu ze ezibeerako ku TV. Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi, ate mu byonna mu b'oyagala weebale tugattamu naffe twagala. Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi, n'abaweereza abo bonna mbaagala nnyo. Munyirira omwoyo waali n'endi erabika simbi, naye Mukama waweere ddala omukisa ogw'amaanyi. Weebale tukyali olw'obudde, sagala kutwala budde, njala tukozese omukisa guno omusumba waffe atuweerezeemu. Ojja kusituka ku magulu go, ogatte engalo zo, twanirize musumba Kasibante ajja atwongereyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Engalo zo ez'amaanyi. Tuddize Mukama ekitiibwa n'engalo ez'amaanyi. Haleluya! Waliwo omuntu mu kizimbe ayina engalo eza Yesu nga zisingako. Azikubira Yesu emizimu gituke. Tuwangule ebyokoola n'ebisiba. In Jesus' mighty name. Amina. Chukira muntu omugambe owange y'oli otya. Omugambe ye guno omwaka oweze emeka. Agambye eki. Mugambe gyonna gye giri, Katonda agenda kuyambira mu myaka gyo mu linnya lya Yesu. Mazima gali nti nsiima omwoyo omutukuvu, nannyini pulaani yapanga omupango era ali ku sawundi. Mukama akozese nnyo, ontereezemu ku monitors katono. Katonda apanga emipango, tosobola kukikkiriza. Teri mubuulizi Uganda atayagala kujja ku Fojom. Okujjako mbabuulira era buli gwe nagambye nti ngenda ku Fojom ne bagamba wabula tutegere kati oliko feva ya Katonda ebyaddala si byakusaamu. Omusumba Joseph ne Musumba Josephine Buyungo bannange ffe tetumanyi kumanya. Mukama abawa omukisa ate neewonyeza bwe tusinkanye ate nga mukyala wange yasoma ne mukyala Musumba. Okitegeera nga baali bonna ku university, naye mbadde excited nnyo. Ffe tubagoberera era tulaba ebigenda mu maaso. Njaga nebo omutuuyo omugambe oli kitundu ku kanisa ey'amaanyi, naawe olina okuba nga oli w'amaanyi. So basebo ne banyabo n'abali online n'abali wabweru, mukisa munene nnyo okubeera ku Fellowship of Grace International Ministries. Katonda tumuddize ekitiibwa olw'omusumba Joseph mu Uganda. Mukama ayina abasajja bannange, obeera nga alowooza nti baweddeyo, Mukama n'asabukulayo omupya mu ngeri endala. So neebaza nnyo Katonda. Musumba emirimu egikolebwa enansana gitambudde, gituwa omukisa, tuli inspired era manyi nti ekiro kya leero nange Mukama anankozesa nga tekutofaali ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo. Njagala otunire neighbor omugambe guno omwaka gulina kubeera gugwo. Mugambe mmanyi tuli mu August
naye tegunnaba kugwako, gugenda kubeera gugolwa mpaka mu linnya lya Yesu. Muzikirize mbanjule mukyala wange Anne Kasibante. Mwagala ajjeko wano, ati muganya okuba engalo, kale ajjeko wano abalabe. Kama yebazibwe. September wa last year twakikuba ne tuyingira mu myaka egiwera ddala egy'obufumbo. Mwagala okukimanya? Annange olugambo lungi nnyo alwelewa. Yeah, but we are now more than 13 years in marriage. Mukama tumwebaza. Next month nga nfumbye kubanga omwezi ogujja tuweze 14. Waye nfumbye. Yeah. Amina. Olwaleero omwoyo omutukuvu agenda kwambaza amaanyi, naawe ogenda kukola ebyobuzira mu linnya lya Yesu. Amina. God bless you, ma'am. Thank you for coming. Amina. Tumwebaliza Katonda mu linnya lya Yesu. Praise God. Imusa ku mikono gye eri Katonda dakika 2 zokka. Omwebaze. Come Gideon Katonda. Lift up your voice. Shiparande shataladala. Ripapaparo satili maradekas. Risetele mama ronda baba babaya. Ila baba baya mukama nkolo weamo. Jakubeera salenta la babada shatelada. Eddoboozi nga liri mu bbanga, weebaza omwoyo wa Katonda mu ddakiika si nnyingi. Lift your voice. You give him glory. Gwasome ebirowoozo byange, keberane mu mutima gwange, awaganye kitange, sasira kuba nfuba, oyise ekigambo kyo ku lulimi lwange, nfuula omuwatwa, ndiwuwo munnange, ekyokuwadde ekigambo kyange, ndiwuwo munnange, ekyokuwadde ekigambo. Gwasoma ebirowoozo byange, kebera mu mutima gwange, awaganye kitange, sasira oyise ekigambo kyo ku lulimi lwange, ndiwuwo munnange, gwasoma ebirowoozo byange, keberane mu mutima gwange, sasira oyise ekigambo kyo, oyise ekigambo kyo, nze ndiwuwo munnange, ekyokuwadde, nze ndiwuwo munnange, ndiwuwo Yesu, ndiwuwo nze. Mukama wange Yesu mu linnya ery'amaanyi, kwebaza kubanga olwaleero ozze kutuyamba. Buli ali mu kizimbe kino ayambibwe okuyita mu kigambo kyo mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Tuulako katono. Olwaleero nalese akamu ku butabo bwange bwe nawandiika, ali ku monitors. Ojja kwongera okukola katono, monitors especially. Bakaita Destiny Matters. By the bamekabula program eyo ya Destiny Matters. Mukwire Mukama engalo ez'amaanyi, mwebale kulaba. Nsanyuse. Naye nawandiika akatabo bakaita Destiny Matters. Omuntu
omuntu ayanukula atya okuyitibwa kwe. Myaka egiwera 25 n'okusukka mbadde mpeereza Katonda wansi w'omusumba Isaac Kiweweesi, mpeereza omusajja wa Katonda ampadde nnyo omukisa era ebintu binnyo byentuuseko mu bulamu kubanga namuweereza. So ngabana n'abaweereza mu katabu kano amaanyi agali mu kuweereza amafuta n'abasajja ba Katonda. Leero kali available, buli muntu olibadde bafuna kopi, abasumba basama ekitiibwa, baweereza mbalabaawo, buli omufuna kopi. Amaanyi g'amagenda bwe gali mu kusoma na kufuna information. So obujja kubanga butambula eyo, musumba n'atubuulira price ya leero. Praise the Lord. Kyanatugamba ze tunakagula. Amina. Ngenda gabanako katono mu kigambo kya Katonda kubanga mpuliranya yakusabako naawe. Ebimu ku bintu Katonda biyampa okukola mu kuyitibwa kwange, Mukama yantuma ogenda okukyusa okutereeza amagenda g'abaana b'abantu. Era ne mu saabisi ya leero nzikiriza ngeri y'omuntu ekyakuleese wano Katonda akoze omupango atereze destiny yo mu linnya lya Yesu Kristo. Si nsonga ebadde yavuye etya, yaziikibwa, yabulirawa, Mukama agenda gitereeza okuyita mu kigambo kye. Somebody say amen. Ngenda kusoma fenna njabayo verses ntonotono Mukama nga bwana abatulungamiza. By the way, abamu temumanyi mbali nkyeyanjula, so naweereza kansanga emyaka mingi naye ennaku ezo myaka giyise kati 8 Mukama yansimba Mutundwe. Saidi zeno so omanyi buli oyogera Mutundwe teri mulala amanyi muntu mulala yenna. Abantu bamanyi Pastor Tom ne which is okay, ye principality w'ekyalo. Praise the Lord. Kati obula nze njagala nnyo okuyitibwa Nalukolongo, nange mpambe Nalukolongo area. Praise the Lord. So ffe tuli eno saidi za Nalukolongo, Mukama atuwadde ekifo, atuwadde ettaka, atuwadde okukulaakulana era tumwebaze. Kanisa bagiyita House of Inspiration. Mukama yangamba mwaka guno mu December nkyuse erinnya, so egenda kufuuka Destiny Matters Ministries. Ekyo nakiwulira, so tuli mu kupanga tugenda kukyusa erinnya naye nga tuli awo. Mukama tumwebaza obujulizi abantu Katonda abakyalidde mu ngeri enjawulo. Ndi mu ssuula eya Luka kubanga nyiri ziweereza era ez'okusoma sigenda kwesiba nnyo ku chapter emu. Luka sura 10 somi so tujja kukola naye